Abasomesa b'ettendekero ly'e Makerere olwaleero babadde n'olukiiko olubagatta mu kibiina kyabwe ki Makerere University Academic Staff Association era ng'ensonga y'emisaala gyabwe y'emu ku ezo ezibadde ku mwanjo. Ssentebe w'ekibiina ekibagatta Dr. Dewis Kamunyu Muhwezi asomedde abasomesa ebbaluwa ewandiikiddwa minisita w'abakozi ba gavumenti nga gavumenti bw'egenda okusasula ekitundu ky'ebbanja lye bagibanja kya buwumbi 58 n'obukadde 9. Resolve to clear the balance on outstanding areas for salary enhancement in financial year 2017-2018, which amounted to 58.9 billion. Wabula abasomesa bategeezezza nga bwe bakooye eky'okubasasula amabanja nga kati kye baagala gavumenti eveeyo n'enteekateeka ey'okubasasula emisaala emiggya era nga balina kye basazeewo. Up to June 2018. Now is August 2018. There is nothing. And then you are now giving a week. What is real is rational. I think we need to be practical. We are given up to Friday next week for an enhanced salary structure to come out, and it should be paid effective August and with the areas of July. Dr. Kamunyu era alaze obwennyamivu n'engeri akakiiko kayingiza abakozi mu ssettendekero ono gye kalina kyekubira. This has not been without challenges. Depending on who you talk to and who it benefits, I'm now convinced that staff recruitment and selection processes at Makerere University are increasingly becoming non-transparent. Let alone, I would like to request that we move to pass a vote of no confidence, not only in the Appointments Board, but also in the University Council. Thank you very much. Bano olwaleero lwe babadde balina okulangirira nti basizza wansi ebikola singa gavumenti tebaako kyekola ku nsonga y'emisaala gyabwe, wabula oluvannyuma lw'ebbaluwa basomeddwa bano bakakkanye ne bategeeza nti kabagira bawa gavumenti wiiki emu okwetereeza. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.